Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba lero bino binjogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nywa nze sebaka nyabo. Tobimanya nako uchachancho gamba mfunya kuba soya kukongola mu mutima omuntu oyo n'omwemalira mukale loza yeyeka na yeye nonyeza bibye yakukozesa nga mukutu ilabu ulira subiza titononya bibya olosumulula omutima asirina chenekengera baby. Ulilobanga tonimba Alumako kumusota Ewenda bomukuwata Ulilobanga bolibera Ulilobanga bochobolira Olebyange ndikuwana mutima gumunga muli kwesiga Simu mukwano go Kubaba mbyobera okunwange Byogeza kutaku Satyo naloza yamalamu naloza wanyononye nayampitirako kutuka jagenda chindikuda tukakasa nti tonimba ulilobanga ombatisako kisingako kunumya omutima n'ogenda ulilobanga olibawo ulilobanga tonimba kumusota ewenda bomukuwata ulilobanga bolibera ulilobanga boti alikwera mukwano ngoli mukulaba Delta TV tukole omuchala Grace akakoze sweet elanga mukwano nkugamba nti tuli wano e40 Kisenyi omuchala Grace ali mukuva mu kidala kati abantu basanyufu bonna. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you the one and only beautiful Mugole Kona. Chuka kweno tebakulaba kirira nabindo labayo mama tomukwatako tugenda chorus malaika mulisangaze kulika yo mugoyo mukwano. You look so beautiful. Thank you, dear. I like your eyes, my dear. Thank you very much. You know they are the ones which make me a woman. How are you feeling, Mukwano? I'm cool, dear. How are you? I'm fine. You look so fresh. Thank you, Sharita, so for coming. You're welcome. Delta TV, thank you for being here. How was Sharita's hair clinic work to you? It was wow. They gave me care. You deserve it. Yeah. Sweetheart, yagambye chingoli muchidala. What has he told you? Angambye nyumye. Ate mukubye. Ate anjagala. How long have you been together? For 8 years. 8 years? Yeah. But it looks like you met yesterday. I'm still young. You know you have worked on me now. I'm 18 years old. I'm seeing you. Nganyiride mukwano. Abana mwina bameka. Tulina babiri baby. Bambi onamongerayo abalongo nako Pius ne Priska bona bapi.
Sweetie. Perezi. Naye mugole osobola okyo kuwangula omwami bannange. Katonda Anointed Church yekikoze. Eyo church yebimanyi. Church yange mwensabira okitegeera nga tolina Katonda byonna tobikola. Wasinkana luddawa. Kusomera eyo Fort Portal. Kusomero kyeryo. Fort Portal Senior Secondary School. Wali mu class ki? Teyali asoma kusomera eryo. Nali nsoma yali alina ku kasista ke nga tuli ba mukwano nawe okitegeera. Aja n'akakyali. Nakulaba. Nandaba mukwano nze nemukuba. Oluze kyekyasiga omukuba. Nali nina figa mukwano gwondabira wano mu suuti. Mugole omwami mwesoko omwereza akayimba. Baby njagaza kajanja lavo yaffe bagikolemu engombo abaliwo wabula tusinga n'abalijja bagisome mu butabo. Kale webaze ku bantu mukwana abantu nga balungi abaze. Nsooka kuyanza metron wange sister wange. Sister wange yabaddewo ku lwange. Abaddewo nnyo. Banga sibibadde byangu yatambudde e Kampala yonna nenyambala nga bwondaba Maria's Bride nga boy ebigere byo bifananye bulungi soko tulage ebigere byo metro njangu kikole kuna ekitegera kati ako bataddeko kaaki ako kujjeko ku suuti balabye mukwana ako bataddeko kaaki mukwana ako koyambadde ako bakataddeko nyirire mukwano fa abatolo bye twambala ebyo obiraba wetutyo. Kale dear sweetheart oddayo dikati oddayo dimaka nakuddayo ku Monday. Nze nkubulidde Sharita webale kujja. Kale dear kiki wali osinga okwagala kibeere ku mukolo gwo? Nali njagala TV bannange. Nali njagala nange mbereko ku Delta. Nange nkikoleko lwakisinze ate nkimaze okigunze kigadde nalo naye nekigalira ddala kitegeera. Kambazemu nakatolo musajja wange akiki baby ninkugonza wale kunteeka mu sente zona ezo nteekeremu zigenda kurugamu ndi mukazi w'omugisa nizigenda n'okubaza amaani n'okera hati kyetegeriza ohera omukama atobomeza abakwana batala Ruhanga busa kigenda mu maiso. Abanugusoko bakakase mu lutolo abenugu nibasabira mukama Ruhanga abarole byone planning nguresti bigenda kubatu bagenda kumutera na mbaga bagenda kuiza hano hati muswayire mwibala Yesu emere hire musaiza hikire 10-0 Delta hikire Sharita's Hair Clinic mwanange eyenyumidde Kampala yesinze bay bulungi mami mpako yawe abole kandi yawo niya aboki akiki mpere ya kiki oliota akiki. Ladies and gentlemen nebanyeta akiki Sharita bane ku Delta TV tukole mami oliotya ntekurungi iyo oliota ebintu biri biti omukolo guli gutya omukoro gusemire muno semerirwa muno ekembeni ni hanti tikero bachonka na kerora bambi nyina nasemererwa muno muhimbo mwingi omwana cyangolire bambi Grace ye first born mkwano niwo mwana wange okubanza era kwegamba aline mixer jonna mixer yo naginyolekere hoireyo bambi ko muzaire nsemerirwa muno kurukansi omutima gwange kamugamba omusajja waratunge omusajja amutwale kurungi muhure cyara mugamba ayegengeso kandi amugondere cyara mugambiraga amugondere aleke kumweremera obwara bagakererirwa heru obwara ijaga aleke kumutabukira bwangu kati nina mugole mwami banangala zamanyi buli kimu kye bamusabye akitukiriza osilota aboli alali akiki atenyi akiki oliota impako yawe yanga akiki osilota kurungi yawe ni ya ni bampere ya kiki oliota akiki nange nenze yanze oliota akiki ndi kurungi kiri kiti oliota lero ndi kurungi muno omukolo gutambudde gutya sebu omukolo gusemire nukwekere nikyetaaga kitundu kya kisinze okunyumira mu mukolo wano badesigner
omukyala bw'omulabye olowoozezza ki? Ntekereza ekintu ky'amaanyi muno muno. Omukyala biki by'omuzuddemu ebikuleetedde wano bakwanjulayo? Ekyokubanza engeso kandi tukagonzangana tumaziramu emyaka nyingi muno. Ekyo kimpambirize kurora nja mu bazaire. Tulina n'abaana barungi. Tulina n'abaana babiri. Grace Akiki Grace. Yeah. Ewasevinga ne musimu. Anyo Akiki. Musimu mulimu Akiki. Akiki Grace. Gamba Akiki. Akiki ni kwenda kandi nyenda kiko noiji. Ni musinga muno. Enyumba nebuuza. Enyumba nekaguza. Enzo nekaguza. Nentebe zikukaguza. Grace agenze. Zokukaguza ulinka. Oija mbwangu. Sebo bale nyosi. Kale nya unanyumwe bale kuja kwata omukoro. Tusemeriro muno. Era Sara zanyu. Muli so fresh. Yeah. Tumbade na stress. Tuli kurungi muno. Kale bambi best man. Jebale ko. Kale nyabo. Nawe jebale. Webale kulya omukalo. Namo mwibalo twatira omukolo gwa omyenyo bade mulungi. Omukolo gutambude gushasewo. Gwade mulungi. Twebaza organizing committee omugole omukyala Akiki abazadde buli omu contributing ze bannaye mwakoze kinene nnyo to the success of this function. Libadde essanyu lyerere. Sometimes essanyu liitiira nga I don't even have words to express. Kale baake bigambo bye bagamba be babesigamako mu maka gaabwe. Mu maka gaabwe beesiga nnyo Katonda n'obwesigwa wakati waabwe babiri. Trust yesinga mukwano gwonna. Banakipinga trust n'okwesiga Katonda buli kimu kisoboka. Kale bambi nawe mutumireko oweevu. Mutumidde nnyo. Erinnya lyogeresha. Mariam akimanyi. Mariam oli mu kintu. Mariam very soon. Yaddako. Very soon gwaddako. Mariam gwaddako mukwano leka twongere okunyumira omukolo omugole agenda kubanga afuluma omulundi gwe ogwokubiri tujja kubanga tukunyonyola engeri bannaffe abatooro mu mukolo gw'okweranga bwe bagutambuza mu nkwagala nnyo anyumye buto Charitas ya clinic yemukozeeko tovaawo. Bambi mwatu mazaka sera na kakumbe kirana nitakati mwatu kaja tusisikane munkuze umuze mwaka mvu mbero tyana ipe wembasiyo kuwawerwa ko kachai gibasao sikai bibera birakatiko notetekanya Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira simba leero bino byenjogera bya ku mwoyo
tobola omutima gwange munda kwegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze seebaka